Nsomba na obulavu etambulya mu nsonga nyingi mujozi twali wano nga sabiti ewedde oba omwezi ogwo nga guggwako kooti ejulirwamu Uganda kooti nnene nnyo nno Court of Appeal ejulirwamu emisango gyonna egiva mu kooti enkulu High Court erina omusango gwe yawuliriza ate nga gwa ttaka ate nga gwa bugagga nnyo nga gwa ssente ttaka niriri wano Muyenga abantu bagenda mu buguzi naye endagaano neetakolebwa ne batabaako kye batawandiika okugamba osobola okwetegereza obwesige obubeerawo naye era newetegereza n'obugayaavu kubanga ettaka hafu eka eri Muyenga bakkaanyiza obukadde 110 oli amugattiyeko ne plooti y'endala eri Bukasa naye ebyo ne bitateekebwa mu buwandiike kakati oli yabitunda ng'ali mu buzibu ng'alina mukyala we mulwadde agala mutwala Amerika bamujjanjabe nga yeetaaga obukadde nga 5 ku ssaawa eyo ono n'agamba tubazeemu plooti eno obukadde 10 ne plooti yange ngikwongerezaako bwe obukadde 5 bubuno mbulina mu kaashi oli nga bwakola ki nga bweyetaaga ng'abumuwa oli ng'amwongezako ne ssente za tiketi ng'agenda bw'amala okujjanjaba omukyala ng'akomawo ng'ono amugamba balansi kankuwe enkaaga balansi ng'onamugamba enkaaga etya sinnatunda kusaatundako twabyogerako naye twakomaawo tetwakkaanya na kukaanya so enkaaga tolako enkaaga gyonnyongera mpozi olina 5 gwe wali ompadde okutandika okwogerezeganya atandukanga kuddize kubanga ebizibu yali amaze okukola ki okubimaliriza so ndio so okulaba ekintu kyogera ku kirina Muyenga ekirimu ensimbi eziweya ddala omanyi abantu obwesige bwaggwa mu bantu amateeka naddala gakwata ku ndagaano aga contract gayina kyegateekawo era balooya bamanyi nnyo okuwabya abamenyi b'amateeka etteeka eryo erikola ku ndagaano ligamba endagaano okubeera mu buwandiike oba ku mumwa naye endagaano y'ettaka oba endagaano ezisukka emitwalo 5 y'obuguzi nga esente subject matter esukka emitwalo 5 eyo yalisaanye ebeere mu buwandiike kati oli asooka obuza ku looya we n'agamba twakola obuguzi naye tewali buwandiike nti okakasa nti ye olwo bwewakani era noono bwatu bwe yakola